أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes, kulutimbe olw'emirembe Salam TV butereevu tusonze tukomyewo nate ne programu yaffe ekkubo. Nze Mustafa Muhammad Mutuhe tuli ne musomesa waffe Sheikh Idris Ahmed Kasujja Lubobbo okuva mu Emirates College Enkowe, ate okweyongera okutegeera butya bwe tutambula mu nsi, obuvunaanyizibwa bwaffe, biki bye tulina okukola, biki bye tulina okuleka, biki bye tulina okwongeramu amaanyi ku buli stage ey'obulamu. Ekikulu oli mu nsi otambula, oli mu kkubo, kati manya obupande obusome bulungi. Sheikh tukwaniriza. Alhamdulillah. Sheikh omulundi ogwayita tetujja kulwisaayo nnyo. Twagenda naye twagenda tuli mu bbanga, watuwa nnyanjula otulaga nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa naye tubusuuliridde. Olina n'ekigambo kye wakoonako nti tujja kujja kukiyama, Mungu atubuuze, olw'ensonga nti ne bwe tuba tukola ebiwandiiko ebisomebwa mu ddiini Busiraamu, biwandiiko bimeka ku percentage bye tuteekamu nga tutunuulira abatali basiraamu okutegeera eddiini Busiraamu, tusobole okuziba gaapu eno eriwo. Ngenda okulabira ddala nga mu butuufu gaapu nnene nnyo. So kubanga bw'oba watunuulidde kati ng'Olungereza lwe lulimi olusinga okubeera ne influence mu nsi yonna, era bw'ogenda mawanga ate ng'aga Bulaaya gye beenyumiririza ennyo mu nnimi zaabwe. Kati Omujamani agamba nti bwe mba mmanyi Olujamani nina okufunayo olulimi olulala olumu ku nnimi eziri influential endala mu nsi yonna oba mu Europe, ndwongere ku Lujamani lwe mmanyi. Naye kakati olw'okuba nti Olungereza luli influential nnyo, osanga nga bangi olulimi olwokubiri lwe bongera. Omuyitale bw'ayagala okwongerako ku luyitale lwe, oba Omufalansa boogerako luki Luzungu. Kasi issue si yakwogera ku Lungereza ng'Olungereza. Kati ku gundi ng'eno ku information eri ku net, ndowooza 70% oba percentage esemberera awo eri mu Lungereza. Ennimi endala zonna ezisigadde zigabana percentage esigadde. Kakati kyengenderera nti kakati wolabira obulemu, Kulaani gye mmanyi esingayo okuba enkadde ya Yusufu Ali, yawandiikibwa nga evuunuddwa mu Lungereza, ya Yusufu Ali mu myaka egyana. It is very recent. Tewali yayongedde kati endala kati weeziri, naye kati weebuuze olulimi oluli influential bwe lutyo, kati bifo ng'egyo ng'eyo tennagira twali tukola ki? Era abantu abo kati okutegeera Kulaani baali bagitegeera mu lulimi ki gyetuvuunudde? Aweekugambira mu 1940 oyinza n'okuba nga osanga nga wano just wano mu Uganda nga Bayibuli eyinza okuba yali eweze ennimi eziwera 5 nga givuunudde mu 1940. Kati ebintu bino tulina okwenyamira. Kati Sheikh, naye bwe twenyamira ate tetuzingira buzingizi mikono. Awo wennyini awo ku nsonga eyo bwe kiba nga tetufuddeeyo, kale tetutaddeemu maanyi ge tulina kuteekamu kulaba nti tukola omulimu gwaffe, roolu yaffe tetugipuleyinze bulungi. Naye ate awamu n'ekyo Obusiraamu bukula, wadde nga watugamba mu sho yayita nti bukula naye buleeta baani? Abantu babuyingira afuwaaja naye baani? Do they matter? Era n'otugamba nti waliwo abantu betwetaaga okutagetinga kati. Tulaba nga Obusiraamu bwe buba bukula
ate nga wakitugamba nti ddiini ya Allah wabula nti ffe abagiwangaaliramu ffe abagyetaaga bukula oba busaasaana by default nga ffe Uganda nti bwatutuukako by default sajja bajja nga batambula bali byabwe ne twesanga tusiramuse oba busaasaana lwakuba waliwo effort eteekebwamu. Kakati olwo wabuuza nti bwe twali tutandika programu eri eyayita wagamba nti twali twakyogerako nti buli omu alina roolu ye. Kakati ekyo kyennyini ekifaananyi kyoleese ekyaga nti wano obusiraamu bwajja nga baali basuubuzi. Kati kitegeeza nti omusuubuzi asobola okusaasaanya obusiraamu bwe tuba nga ffe bwe tuliko bwatandikira ku basuubuzi tewali excuse. Kitegeeza nti tewali excuse. Kiba kitegeeza nti ekyo kimala okulaga nti si bwaba walimu okubusasanya siroolo yagwo. Bayinza okuba nga baali basuubuzi naye nga n'obuwalimu bawalimu. Ati kakati bwababa nga baali basobola okubeera abasuubuzi nga n'obuwalimu bawalimu ffe wano ekitugaana okubeera abasuubuzi nga tuli bawalimu kiki? Allah aina almafamu kwegamba ffe abawalimu ki ekitugaana okubeera abasuubuzi n'abasuubuzi ki ekibagaana okubeera abawalimu okukola obuwalimu? tewali. Ekyo kyoleese ekyaba abasajja abo oba Yemeni oba Omani eyo khairu mithal yekifaananyi kisingayo nti baali basuubuzi naye basigala bakimanyi nti neeri duty naye tugirina. Ate ng'embeera yali nzibu nnyo ebiseera ebyo tomala gagamba mukulembeze wannono kigambo kituufu kyataategeere obulamu bwera muyinza okugenda naye kakati olaba nti kikulaga naye nga kyolina okutunuuliramu nti eneeyisa yaabwe eteekwa okuba nga yakola kinene kutya bwe beeyisanga mu kusuubula kwabwe emaali yaabwe okwesigwa biki n'ebifaanana bwe bityo bikulu nnyo mu mulimu guno bwe tuba nga tunagutambuza. N'olwekyo obusiraamu busobola okusaasaanira makubo gonna. Lonna tutuuseeko mu maaso awo tujja kutulaba ne fields twogere ne ku nti omuntu bw'aba nga abadde mumanyifu n'asiramuka ki ekivaamu ayina ettutumu owulidde. Kakati kiri ogambye nti twawunzise tugambye nti obusiraamu bujja kutulumiriza yawma alqiyama naye kakati bw'obanga tonnaba kutuukako kiyama mulimu aya mu Qur'an omwo eziraga nti nakuno ku nsi kwennyini tusobola okufunirako obuzibu singa tuba ensonga eyo tugitute nti eri serious kubanga abantu bangi abo bola abasiramuka bawulira aya nawulira aya 2 nawulira aya 3 nalaba nga ze zimugudde omutima era olaba oluusi nga bawuliraga nti nasoma surati gundi ze nali mukristaayo nensoma Qur'an nendaba subhanallah engeri gyeyogera ku Isa okuzaalibwakwe n'engeri gye yabisengeka ne logiki naga nti apaana nakati ate ffe tusiba tubisoma ne babitusomera enkya neggulu nga tulina kyetukyukako katulaba nti tulina omuguwa ogutuli mu bulago. Waliwo aya egamba mu Qur'an waliwo kye bayita sunnatul istibdal twayogerako emabega eri ku sunan nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'abateekawo ne mumala omulembe ne mumala ebbanga lyammwe nga temulina kye mukolawo abakyusa naye oluusi abakyusa bubi abajjawo bubi. Ayiga nti wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum singa munaabivaako ne mukubayo amabega ne
byemulina okukola mu busiraamu ne tubikola yastabdil qauman ghairakum abajjawo n'abaleeta abalala bwe tutatuukirize buvunaanyizibwa bwaffe Allah ajja kutujjawo yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum ate bo ne batabanga mmwe nolwekyo si luto tulinda kakati solution eri luddawa ekisookera ddala ffe abali mu busiraamu annafhama alislaama fahman sahiha obusiraamu tubutegeere mu butuufu bwabwo that is number one. Ekyokubiri an nuballigha alislaama tablighan sahiha ate bwe tuba tusazeewo okubutuusa eri abalala tubutuuseyo mu butuufu olw'okubutuusa mu butali butuufu osobola obutamanya priorities kikyolina okusooka ekyokubutegeera kyo nkitegedde nti omuntu ayinza okutegeera hadisi oba aya n'agi misinterpreting si misinterpretation mistranslation oba misinterpretation n'akola birala oba ate nga aya etegeeza kirala naye okubutuusa omuntu n'atuuka n'okusiramuka oba n'abugaana mbeera ntuusiza nti obubi obutuusa obubi kati oyinza okwenfasizinga ebintu ng'ate obusiraamu byo bulaba nti si bwe walikoze eki bwewali emfasizinze kati okubyenfasizinga okubiteekako ennyo omulaka nekiremesa abantu abaali buyingidde ne bagaana obuyingira kakati kino ekirala ekyokubutuusa ku balala of course si kikoma ku bigambo nti ebigambo biteekwa okuba nga birungi nekyebikolwa bikiyingiramu eneeyisa kubanga okweyisa kyekisinga n'okwogera n'okusinga ki n'okusinga bino ebigambo byetusobola okukola ki byetusobola okwogera obwogezi. Ekyokusatu annajtahida fi saddi alkhalal okulaba wali obukyamu netugaa nti kino kibadde kitukuba kino tikikola kino kyetaaga okusaamu amaanyi. Sheikh obuvunanyizibwa bwani? Obuvunanyizibwa bwaffe abasiraamu fenna nze bwe nkiraba nina amaanyi anti buli omu agakijjawo si kukijjawo saddi alkhalal buli omu alina kyasobola okujjawo omusomesa alina kyasobola okujjawo bwabanga asomesa abaana enkwata gyabakwatamu enkuza gyabakuzaamu thiqa confidence gyabakola ki gyabateekamu mu kumanya okwogera empisa kwegamba waliwo ebintu bingi kati for example waliwo gwe singa oli akugambye nti singa obadde otambula mu kkubo katugambe nga olina wano emitwalo 10 n'olaba omwana nga alinga mu P5 asanze omuntu oba engalo zabikugwa asaba bwati n'akwata siringi 5 n'abimuwa omwana w'essomero ne school bag kino kyagudde kize n'akwata siringi 5 n'abimuwa weki kyowulira abankulye challenge otyo kubeera challenge ansomoozezza otyo kakati ne mugundi eno nga bwe twajja tujogera bano abatunulira embeera yaffe bwefaanana naye stiiru ne basalawo ne basiramuka sigamba nti musiraamu ffenna tuli bagundi naye kwegamba mulimu abasiraamu ddala nga bali straight balungi baki naye si be bamajority be batono kakati nga bwolaba nti omwana oyo aba ku challenges kati nabano bwe balina okutuchallenginga kakati challenge eyo bwetwabadde tugiwulira ng'omwana oli bwowulira noga nti mbutuufu nze nedda omwana akute siringi 5 ayinza n'okuba nga alina na siringi 1000 obanga yalidde bamuwadde 2000 aliddeko 1500 abikoze eki abigawaddeyo naye kakati nze alina emitwalo 10 kakati challenge ey'abantu bano gye baleeta mu busiraamu
nti oyinza okusanga nga omuntu asiramuse mu wiiki 3 ng'amanya al-Fatiha, mu mwezi gumu oba 2 ng'essola agikola ki, agimanyi, era ng'asobola n'okuyimirirawo n'al-Fatiha n'agikusomera. Kati gwe ngomaze mu busiraamu emyaka 4 nga bw'oba bagamba okusaaza esswala osobola ga nti nja kusaaza yakyama okoma kwaswi. kakati ebyo bye tulina okulowooza, bye tulina okulowooza. Tukuba ekifaananyi bulijjo ku sheekhe waffe Sheekhe Shuaibu Semakula, yasiramuka nga musajja mukulu, baga nti simanyi yali reverandi, n'asoma eddiini n'agitegeera, n'atakoma ku kugitegeera, n'akisoma n'atuuka ku ddaala lya seeka. Avudde eri n'atakoma ku kubeera ddaala erya seeka, ono seeka gwanga ndi wa bulijjo, n'afuuka mufuti wa Uganda eyasooka, akulembera abasiraamu ya n'atuuka ekiseera nga ndowooza yali tanalya na bwa mufuti nga yatikkira baseeka. Bw'aba tagana nti oyo bamutikkira atuuse, nga ne bw'oba osoma otya. Kakati ebyo gundi alwafiduna ila lislaami ma risalatuhum ila almuslimina. Kati ezo ze message zetufuna mu bantu abajja bakola ki, abajja basiramuka. Naye kakati bw'obeera nga oli mugunjuzi, oli mutendesi, olina okuddayo n'ogamba nti kino kitumbula obusiraamu oba tekibutumbula, kino kibusitula oba nini. Kale ffe twasomera eyo mu primary eyo, simanyi oba nakati kikyaliwo nnyo nga bwe kyali, naye ekibooko abantu basomye eddiini abawalimu abasomesa nga bakuba kibooko, namwe mwali akubo. Kakale n'ogamba osoma aya n'ozigga eno n'oziteeka eno, sirabangayo gye nali nsomye ng'ega nti irimu bagifunira ku kibooko. Batugana nabbi bamunyiga mu Ghaari Hira nga bamugamba iqra. Kati eyo ye dalilu anti nabbi yanyigibwa, anti ulira kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam singa ekyokuba n'ekyokunyiga, kubanga eyamunyiga yali ani? Jibuliru. Yamuga nti nkunyiga lwakuba osoma. Nkunyiga omanye nti okusoma tekuli muzannyo. Oba obubaka bwenkuletedde bwe butasaana kusaagiramu. Naye kakati omubaka yali badde yakipracticing oba ekiteeka kwa hadith nti mukuba abayizi mpaka lwe bayiga. Ni ma daraba fi hayatihi qat, mulamu bwonna teri muntu gwe yakuba oba kibooko oba luyi. Naaba bakubanga kibooko nibakuba omuntu kibooko 3. Sheikh oyogedde ntono wakufa tuli kumpewo naye ezo basedde ze bakubanga ezo ntono ezaze zitandikirwako butandikirwa ezo sample Allah ezo zabayinamu ku mpisa. Kakati kiba kitegeeza nti bw'obeera nga oli mugunjuzi tutekwa okukyusa gundi strategies. Anti era olulala twakyogera wano nti omusajja ajja n'asomesa hadisi n'agamba nabbi saa sallama yagamba nti arrahimuna yarhamuhum rrahman yarhamu man fi lardi yarhamukum man fi sama. n'agibasomesa hadisi n'agenda n'akomawo enkya maatha darasna bil ams, kiki twasomye eggulo ng'abasinga bambi batangaala butangaali temugijjukira, atabijjukira n'akubwa, abijjukira nga yabikutte n'awona. Kati ono n'awalirizibwa okugikwata hadisi nti arrahimuna yarhamuhum rrahman, n'awalirizibwa n'agikwata olw'embooko. Naye abeera agikutte agitegedde amanyi nekyetegeeza nga yamukubye kibooko. Anti kakati ono yennyini kwegamba nti meseji yaayo aba amaze okugyonoona. Meseji yaayo aba amaze okugyonoona. Owulidde
kubanga bwebenga egamba busaasizi ate yo yennyini yagamba obusaasizi bagiyigira ku kibooko ndoza kiyinza okuba ekifaananyi kiba tekibaayo bulungi. Kakati katulabe ebintu byetusobola okukola. Waliwo kibayita atadarruju maa almuhtadina aljudud, okugenda step by step n'abantu betulaba nti basobola okusiramuka. Ekintu ekyo kyetaagisa nti bayinza okusiramuka oba basiramuse, ti basobola okusiramuka oba basiramuse. Kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-laylu wan-nahar, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-laylu wan-nahar, nti ensonga eno y'obusiraamu ejja kutuuka ekiro n'emisana gye bituuka, ejja kutuuka buli wantu. Kakati kiba kitegeeza nti bwe tubeera nti tutambudde nabwo era ne credit ejja kuba erina okutuweebwa, bwebunaba butambudde nga effort yammwe ffe tebaddeemu bulungi ne butuuka, either tulinde eri kanunul istibdal gye twogeddeko nti bwe mugaana Allah akyusaamu abalala ate ne batabeera nga mmwe, oba nitubeera eri omubaka wageruka nti inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati abantu bano bwe baba nga tubalaba bajje mu busiraamu basiramuka ne bagaa gundi yasiramuka nga bwe tukyogera, beetaaga kye bayita addaamu nafsi, moral support. Ye step number 1. Kwegamba nti kubanga omuntu ono bwagamba nti asiramuse aba ayina ebintu bingi byayolekedde okuleka oba okukyusa, ayina ebyokulya byabadde ali oluusi nga n'okubimuwoomera bimuwoomera, n'akeesa enkya nga ajja kuba takyasobola kuddamu kubirya. Moral support. Baba beetaaga wabawo ebyokunywa nga takyasobola kubinywa, wabawo ebintu akyusa emikwano, kampani, empangaala, ennyambala. In fact oli omusajja gwe twayogerako oli Akadi bwe yaga nti kumpi ono aba afuuse kainu jadid, aba afuuse ekitonde kirala, yeeyubudde okusinziira ku bintu by'alina okukyusa. Kakati naffe tulina kumulaba bitarhib nga tumwaniriza asobole okufuna moral support, kubanga oyinza okulowoozaamu naawe bwobanga watudde awo nti courage eyo omuntu gyafuna naga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah, singa sibanzaala nga ndi musiraamu naaligifunye, toyinza kukigarantinga naye Allah subhanahu wa ta'ala yakolaki, yaluŋŋamya era yasinga okumanya. Kakati n'olwekyo aba ayina ebintu bingi, aba muyinza n'okubasanga nga oli omukyalo oba omusajja atuuka n'asiramuka, n'omukyalo yennyini nagandi nze sikkiriza era tukomaawo, n'olwekyo tekiba kintu twawukane, tekiba kintu kyangu. Kyoba olabanga basahaba bali ba muhajirin abasiramuka nga tebalina bebalabiddeko mabega, empeera yaabwe nnene nnyo, bamuhajirin ne ba answar tebalina generation gye balabirako mabega nti twalabira ku bano. Embeera yatandikira kubo obusiraamu ne butandikira tebalina kwe bagumira. Likewise ffe wano ewaffe wano e Uganda bwe bagambanga nti bajungute wali tukiyitako buyisaawo, naye abantu abo sibaali bamuzannyo. Ozi babuyingira nga tebamaze kuwulira byafaayo by'abasahaba. Bati bali
tebalina musiramu gwe baali basoose kulaba. kati wano abajungute beba alladhina sabaquna bil iman kati aya bebaffe wano ya ne musiribasi zaffe ezisomesa eddiini tebaliimu, si mu primary si mu secondary not anywhere. lwaki tebogerwa anti byebino byetwogerako bwe tubanga obusiraamu tubuleka bwetambuze bwokka ate tunajjukira tutya ababulwanirira. kakati olaba nti olugendo tulina okulukwasira. waliwo hadith ega nti thalatha yu'tawna ajrahum marratain, waliwo abantu babiti bisatu mbaka yagamba nti waliwo ne aya boogerako naye mbaka yagamba nti bajja kuweebwa empeera zaabwe za mirundi ebiri. mubo mwalimu basahaba abo, mwalimu omuntu nga abadde mu ddiini, zino ddiini nga agimanyi bulungi naye nasalawo nasiramuka. eddiini etali busiraamu ng'agimanyi bulungi kuba waliwo ono okubeera nti nabiri yabaire abadde tabimanyi tabitegeera abadde ali awo naye nga knowledge ey'eddiini eri agimanyi nga yanyikira yabisoma nasobola okugira naga nti wadde bino bisoma birimu kino nfunamu privilege eno bikinaga nti abo utawuna ajrahum marratain, bafuna empeera bbiri za mirundi ebiri. olidde nolwekyo ebintu si byakuzanya. kati kiba kitegeeza nti biri byetwadde twogerako nti waliwo abantu abeetagibwa okutajetinga. kati gwe bw'obeera nga Mungu akusoboseza n'obako kyokola kwoyo olaba tolabanga oba ovubye nnyo obeera ovubye nnyo. kkiriza tuwumulemu katono. tukyali mu program ekkubo. tutambula tutya mu nsi ku mulamwa gwe tuliko. ababeera bayingidde obusiraamu tubakwate tutya? ababeera basazeewo ne bagamba nti njagala kuyingira busiraamu oba nga babuyingidde tulina kubayamba tutya? tovaawo katukomewo.